Essula ey'okusatu. Awo ekigambo kya Mukama ne kijja eri Yona omulundi ogwokubiri nga kyogera nti, golokoka ogende Nineeve, ekibuga ekyo ekinene, okibuulire okubuulira kwe nkugamba. Awo Yona n'agolokoka n'agenda e Nineeve nga Mukama bwe yamugamba. Era Nineeve kyali kibuga kinene nnyo nnyini, olugendo lwa nnaku 3 okukibunya. Yona n'asooka okuyingira mu kibuga n'atambula olugendo lwa lunaku lumu, n'ayogerera waggulu n'agamba nti, ennaku 40 bwe ziriyitawo Nineeve kirizikirira. Abantu ab'omu Nineeve ne bakkiriza Katonda, ne balangirira okusiiba, ne bambala ebibukutu, bonna okuva ku mukulu okutuuka ku muto. Ebigambo ne bituuka ku kabaka ow'e Nineeve, n'agoloka ku ntebe, n'ayambulamu ekyambalo kye, ne yeebikako ebibukutu, n'atuula mu vvu. N'alangirira n'abuulira okubunya Nineeve olw'etteeka lya kabaka n'abakungu be, n'agamba nti, omuntu n'ensolo, eggana n'ekisibo bireme okulega ku kintu, bireme okulyako n'okunywa amazzi. Naye babikkibwe ebibukutu, omuntu era n'ensolo, bakaabirire ennyo nnyini Katonda, era bikyuke buli kintu mu kkubo lyakyo ebbi ne mu kyejo ekiri mu mikono gyabyo. Ani amanyi nga Katonda alikyuka, alyejjusa, n'akyuka okuleka obusungu bwe obukambwe buleme okuzikirira. Katonda n'alaba emirimu gyabwe nga bakyuse mu kkubo lyabwe ebbi, Katonda ne yejjusa obubi bwe yali ayogedde okubakola, n'atabubakola.